Allah ganti khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum, oba tukuze oba emali eyo gitukuze, watuzakihim, ate obawewule ku bizibu byebagenda okusanga mu maaso ga Munyazi Mungu, wasalli alaihim, obasabire n'edduwa, inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Nti eswala edduwa gy'obasabire eno ebatebenkeza, ebawa emirembe, ebalina gyebongerayo ku nsonga eyo eya zaka. Lwaki Allah agamba atugambye nti buli sente we zijja kwatamu share yeyo eya Allah, omugabo gwo gwa Allah gujjeemu oguweeyo. Ate wano n'agamba nti jjamu otukuze. Lwaki? Tukola ennaku mmeka mu mwezi? For example, oba omwezi gulimu ennaku mmeka? 2. Tukola ennaku 2. Ennaku eza 2 ze batusasulira zonna tuzikola ne tutuukiriza nga bwe tulina okukola. Ekyo buli omu akyebuuze waali nti ennaku 2 ze bakusasulira otuukiriza. Oyina woogenda mu ddiiruzo, oyina wookotyoonkokera mu jjaamu, oyina ne weesanga ng'ogenda kufuna essente ez'omusolo naye nga tewazikolerera. Kwata mu zaka otukuze. Bw'oba okola bizinesi, ekyo Sheikh Abdussalam yabyogedde dda n'abitulaga. Bagambye nti olinga encouraging abantu okukola ki? Okukola haramu. Inna Allaha tayyibu, Allah mutukuvu, la yaqbalu illa tayyiba, tayagala okuggyako bitakola ki? Okuggyako era ebitukula. Ebitali bitukuvu Allah tabyagala. However, okedde enkya n'ozimba loogi, erinnya lisoundinga bubi, naye nga loogi kitegeeza bisulo. Si bwe guli? Lwakuba nti wano ewaffe zeegulira erinnya mukolebwamu ebirala. Naye bw'okeera enkya n'ozimba ebisulo, togenda kumanya bikolebwa mu bisulo byo. Mirundi emeka wano gavumenti gyeze ne raidinga hotels ne bagamba nti wano tusanzeemu abakubiramu ebicupuli, wano tusanzeemu abakolera mu vidiyo ezifaanana bwe ziti, naye nga biri mu kifo kyo naye nga naawe tokola ki? Wakeera enkya n'ozimba amayumba g'abapangisa, bikolebwamu obimanyi? Mubimanyi ebikolebwa mu bizinesi zammwe? Oli ku washing bay, abaana banywa enjaga ku washing bay, naye wakola washing bay n'ogiteekaawo era ojjamu ssente, abaana basoma, olya bulungi, naye omanye ebikolebwa mu washing bay yo, mu bizinesi yo obimanyi? Tobimanyi. Kati Allah ye provision eri gye yatuwa n'atugamba nti bw'okwata mu zaka n'owaayo, obwo obuyitira nga tobumanyi, ayagala bitukula, kitegeeza nti toyinaawo gaapu yonna yakukola kitakola ki? Kitakkirizibwa. Naye ebiyitira, and indeed biyitira nga tetubimanyi. Nkulaze ne ku musaala gwennyini gwe tufuna, mulimu ebiyitira nga tetwabitegeera. Wagayaala n'otagenda ku mulimu, gundi ngattiraawo awo, nsayiningiraawo, ate ne kaalawensi n'okajjayo ak'olunaku olwo. Naye obwo obuyitira obwo mubimanyi. Awo obuyitira obwo Allah wakugambye nti bw'owa zaka tutahhiruhum, mugenda kubeera nga mwetukuza, mutukuze n'ebirala. Watuzakihim, mufune n'emirembe, kubanga ffe ba an'amta alaihim, Allah bayogerako mu al-Fatiha nti bwe tuba tusaba Allah ebyengera, tumusaba ebyengera, naye tumugamba nti ghairil maghdubi alaihim, ebitali byabo be wanyiigira, wala dhalin, ebyengero ojja bifuna. Ffe nga tubiraba nti byengera naye nga munda si biki, nga gwe amanyi bw'osula. Kati zaka yejjawo ebyo. Oba tutegeeragana? Zaka egenda esukka ffe we tulaba, we tulowooza nti kuyamba banaku, kuyamba bateesobola, esukkawo nnyo. Sheikh yabagambye nti eyamba nnyo gwagiwa okusinga n'agifuna. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yatugambanga nti bwe yalabanga omuntu azzeewo okumusaba yamusanyukiranga nnyo, kubanga alina kyazze okumutikkula. Agenda mumutikulako amazambi, nti buli woowaayo obeera okola ki? Obeera weewewula. So obudde bwo tulina butono, naye nga ebigambo mubuuziza bingi, naye ng'okubisaaminga apo zaka etutukuza, kubanga bw'otunula ne aya eddako wansi wano, Allah atugamba nti alamu ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu tawba. Temukimanyi nti Allah akkiriza okwenenya? Abuuza naye tayagala ansa.
aya eddirira eri yennyini nti baweeyo zaka batukule ani ibadihi okuva ku baddu be ababeera bakkiriza ne bagamba guno gunsunye guno gwo nzize naye sizitegedde mukama waakuwa ssente n'akugamba nti ku ddiiro eri gye twakola naye nga togijjukira ogaa guno gunsunye naye kankwatemu ezamu ngunzimuwe male nsabireko ebigambo byange yakubalu tawuba akkiriza okwenenya kwaba ababeera bakkiriza ne bategeera nti kino kyo zaka nino giwaayo kubanga ebisinga ebiyitira sibikola ki sibitegeera tetukkirizibwa kukola bitakkirizibwa mbulokwa tugenda kuwaamu zaka naye ate bweba nga bikusobyeko tekikugaana kujjamu ssente weebuuze atunda ebitakkirizibwa mu busiraamu n'atawaayo saddaaka oba zaka n'atunda ebiri halaali n'awaayo ono atawaddeeyo kimuggyako omusango olw'okuba atunda bikyamu otunda bikyamu ate era towadde zaka wadde saddaaka kikuggyako omusango kigukuggyako nti olw'okuba nze bino byenkola tebikkirizibwa so sijja kuwa zaka kikuggyako omusango kukola ebikyamu so tulina okubeera nga tubirowoozaako mpozi n'ekisembayo mbakakasa nti emaali yonna eri mu duniya ya Allah era yatugamba nti almaalu maali emaali yonna eri mu nsi yonna oba evudde mu kiki oba kiki yonna yange fashtaru jannati bimaali ejana yange mujja giyingira nga mugigula buguzi na ssente zange njagala buli omu bwoddayo galamire bwoti weebuuze byokola ne ssente gye ziva kubanga omuntu avuga booda booda n'atwala omusajja ku ssabo ng'akimanyi bulungi nnyo agenda kusinza kugatta ku Allah ssente ze tazitwala oba ggwe omutemi w'embizzi bw'ajja mu dduuka yo okugula ekintu tomuguza naye ng'okimanyi mutemi wa mbizzi tozitwala ssente zizo gwe wazikola ssente za Allah twetereeze tuleme kuyingirira bikyamu nga tugamba nti nja kuwa zaka wabula ate bwe tuba tuyingiridde ebikyamu twanguwe mangu nnyo okudda ate tutukuze emaali yaffe